MATAYO essula 23 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo Yesu n'ayogera n'ebibiina wamu n'abayigirizwa be n'agamba nti abawandiisi n'abafalisaayo batudde ku ntebe ya Musa. Kale ebigambo byonna bye babagamba mubikwate mubikole, naye temukola nga bo bwe bakola, kubanga boogera naye tebakola. Era basiba emigugu egizitowa egiteetikkika, bagitikka abantu ku bibegabega, so nga bo bennyini tebaagala wadde okuginyeenyaako n'engalo yaabwe. Kale ebikolwa byabwe byonna babikola era abantu babirabe, kubanga bagaziya fulakuteri zaabwe era bongerako n'amatanvuuwa gaabwe, era baagala ebifo eby'okumwanjo ku mbaga n'entebe ez'ekitiibwa mu makuŋŋaaniro, era baagala n'okulamusibwa mu butale n'abantu okubayita nti labbi. Naye mmwe temuyitibwanga labbi, kubanga omuyigiriza wammwe ali omu. Nammwe mwenna muli ba Luganda, era temuyitanga muntu ku nsi kitammwe, kubanga kitammwe ali omu, ali mu ggulu. So temuyitibwanga balagirizi, kubanga omulagirizi wammwe ali omu, ye Kristo. Naye mu mmwe abasinga obukulu anaabanga muweereza wammwe. Na buli aneegulumizanga alitoowazibwa, na buli eyeetoowaza anaagulumizibwanga. Naye ziribasanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo abannanfuusi, kubanga muggalira obwakabaka obw'omu ggulu mu maaso g'abantu, kubanga mmwe temuyingira, n'abo ababa bayingira temubaganya kuyingira. Ziribasanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi, kubanga munyaga ennyumba z'abannamwandu era mwefuula abasaba ennyo, n'olwekyo mulibaako omusango ogusinga obunene. Ziribasanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo abannanfuusi, kubanga mwetooloola mu nnyanja ne ku lukalu okukyusa omuntu omu. Ab'omugezigezi wammwe naye bwe mumala okumukyusa mumufuula mwana wa Geyena emirundi ebiri okusinga mmwe. Ziribasanga mmwe abasaala abazibe b'amaaso abagamba nti buli anaalayiriranga yeekaalu taba na musango, naye buli anaalayiriranga ezzaabu ey'omu yeekaalu ng'azzizza omusango. Mmwe abasiru era abazibe b'amaaso, kubanga ekisinga obukulu kiruwa, ezzaabu oba yeekaalu efuula ezzaabu okuba entukuvu. Era mugamba nti omuntu bw'anaalayiriranga ekyoto nga talina musango, naye buli anaalayiriranga ekitone ekikiriko ng'azzizza omusango. Mmwe abazibe b'amaaso, kubanga ekisinga obukulu kiruwa, ekitone oba ekyoto ekitukuza ekitone. Naye alayira ekyoto alayira kyo ne byonna ebikiriko, naye alayira yeekaalu alayira yo era n'oyo agituulamu. N'oyo alayira eggulu aba alayidde entebe ya Katonda ne Katonda agituulako. Ziribasanga mmwe abawandiisa n'abafalisaayo abannanfuusi, kubanga muwa ekitundu eky'ekkumi ekya Nabbugira ne Aneta ne Kumino, ne mulekayo ebigambo ebikulu eby'amateeka okubeera abenkanya, ekisa n'okukkiriza. Naye bino kyabagwanira okubikola era nabiri obutabirekaayo. Mwe abasaala abazibe b'amaaso abasengejja ensiri naye ne mumira eŋŋamira. Ziribasanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi, kubanga munaaza kungulu kw'ekikompe n'ekibya, naye munda mujjudde obunyazi n'obuteegendereza. Ggwe omufalisaayo omuzibe w'amaaso, sooka onaaze munda mu kikompe ne mu kirya, ne kungulu kwabyo kulyoke kube kulungi. Ziribasanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi, kubanga mufaanana amalaalo agasiigiddwa langi enjeru ne gatukula, agalabika kungulu nga ganyiridde, kale munda mujjudde amagumba g'abafu n'empitambi yonna. Bwe mutyo nammwe kungulu mulabika mu bantu nga muli batuukirivu, naye munda mujjudde obunnanfuusi n'obujeemu. Ziribasanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo abannanfuusi, kubanga muzimba amalaalo g'abannabbi era munyiriza ebijja by'abatuukirivu, ne mugamba nti singa twaliko mu biro bya bajjajjaffe tetwandisizza kimu nabo mu kuyiwa musaayi gw'abannabbi. Bwe mutyo ne mukakasa mwekka nti muli baana b'abo abatta bannabbi. Kale mumalirize bajjajjammwe kye baatandika. Mmwe emisota, abaana ab'embalabaasa, mulidduka mutya obusungu obwa Geyena? Laba kyenva batumira bannabbi n'ab'amagezi n'abawandiisi n'abantu ku bo muli batta, muli bakomerera, n'abalala muli bakubira emiggo mu makuŋŋaaniro gammwe, muli bayigganya okubaggya mu kibuga ekimu okubazza mu kirala. Mulyoke mubuuzibwe omusaayi gwonna ogw'abatuukirivu ogwayiika ku nsi, okusookera ku musaayi gwa Abiri oyo omutuukirivu okutuusa ku musaayi gwa Zakaliya omwana wa Balakiya, gwe mwattira wakati mu yeekaalu n'ekyoto. Mazima mbagamba nti ebigambo bino byonna birituukirira eri abantu ab'emirembe gino. Yerusaalemi, Yerusaalemi, atta bannabbi,
akasuukirira amayinja abantu abaatumibwa gyali emirundi emeka gye nnaayagalira ddala okukuŋŋaanya abaana bo ng'enkoko bw'ekuŋŋaanya obwana bwayo munda w'ekiwawaatiro kyayo naye ne mutayagala. Laba ennyumba yammwe erekeddwa kifulukwa, kubanga mbagamba nti okusooka leero temulindabako n'akatono okutuusa lwe mulyogera nti aweebwe omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama.